Alright, nkulamusizaako gwe munankyukakyuka wonna w'osinzira okuba nga oteekawo embeera okulwanirira eggwanga lyo tusobole okuba nga twemamulako gavumenti y'abamusibira mu bbweno etufutubaddeko. Nkusaba gwe munankyukakyuka vidiyo negenda wanvuwamu naye nkusaba ogiwa obudde era ogisheyalinga esobole otuuka ku buli munnayuganda atannamanya kyakukola ategeere ekyokukola. Mbaddemu wano ne neebuuza ku nsonga ezigenda maaso ez'okutuwamba lwaki zeeyongedde nnyo ensangi zino, lwaki Museveni azongeddemu giya ku ssaawa eno. Museveni wano we tubatuusizza batidde banange, temussa mukono, buli omu yongeramu amaanyi, nkugambye buli ky'obadde okola kikole ddabodabo. Olw'ensonga okuva His Excellency we yavaayo His Excellency Robert Kyagulanyi n'alangira protest vote, Museveni bano protest vote ebatadde ku bunkenke etya. Museveni nga bwe yavaayo n'alangirira nti akabinja ka National ka Kyagulanyi ajja kukamalawo, abadde akola butaweera okusaanyawo ekibiina kya National Unity Platform ng'atugulamu bammemba baffe nga bwe yagula Bakazibwe Bashiri, Bampuuga, batupulantinzeemu, bonna balwana kutusuula. Naye tweyongera buli lunaku lukya kumukakasa nti tuli so organized era nga ebikolwa byonna National Unity Platform bye tubadde tukola bimulaga lunye nti tuli organized nnyo, tuli ready okugenda mu kalulu ate nga talina waatuyita. Ate ng'essaawa eno Museveni ekifaananyi kyabadde asiiga ku international community ne mu Uganda yonna nti Uganda eri democratic takyasobola kusazaamu kalulu ako. Bannayuganda mbagamba kino mukitegeere. Lwaki olowooza yandiwambye bammemba baffe bakama baffe aba EC ya National Unity Platform? Museveni agezaako okulaba ng'ateekawo buli mbeera emutaasa, kubanga yagezaako okuleeta ebbago abalondebwe mu paalamenti. Ebyo byonna twabisalira amagezi tubikuba ne bigwa butaka. Ku ssaawa eno yatutte bakama baffe abakungu ba EC n'ekigendererwa kyakubasigamu katengo, kubanga yalabye nga zimu ku mpagi ezigenda oyambako National Unity Platform mu kalulu akajja. Naye ndi wano tegeeza buli memba wa National Unity Platform agenda okukima kaadi ya National Unity Platform ku buli kifo, ku buli mutendera gw'ogenda okwesimbako, obutava ku mulamwa gwaffe. Omulamwa gwaffe gwakujjako n'akyemalira ne gavumenti ye. Omulamwa gwaffe gwakujjako n'akyemalira ne gavumenti ye. Mwe mwenna abagenda okukimayo kaadi ku kitebe oba abagenda okujja ovuganya ku bifo ebyo, mbajjukiza obutava ku mulamwa gwaffe ku buli mutendera kwogenda okwesimba, bakina MP, bakansala, simanya chairman, LC5, byonna nga bwe bitambula. Kubanga yalowoozezza nti bw'anaatwala bakama baffe aba Electoral Commission abateekemu akatengo bakomewo, olwo alyoka asindika abantu be baaguzeeguze eyo, bajje ku kibiina ku kitebe kyaffe baweebwe kaadi nga ayambibwako bano bakama baffe bamaze okutwala eyo n'atulugunya, oba sinakindi anaabawaamu ssente. Naye nkimanyi bakama baffe mugenda kuba ba mitima migumu era nga mumanyi ekigendererwa kyaffe kyakujjako gavumenti yanakyemalira tufune gavumenti entuufu, gavumenti enaakolera bannayuganda. Mbasaba Museveni byonna agenda bibakola, naye mbasaba mubeere bagumu. Gwe munnayuganda nkugambye Museveni takyasobola sazaamu kalulu kano, talina waasobolera kasazaamu kubanga yalagadde ekifaananyi ky'ensi yonna nti Uganda eri democratic, kubanga Uganda buli luvannyuma lwa myaka 5 erina okugenda mu kalulu. Kati alaba talina bwatuwona, naye alina okukola ebikolwa by'okutiisatiisa buli omu, era nga kino nkigamba nti agenda kuwamba buli muntu ali ku lusegere lwa His Excellency. Naye bantu bange temuggwamu maanyi, buli omu tukole ekyo ekisaana okukolebwa okulaba nga twemamulako abasajja bano kitegeera. Bakama baffe be baakutte tubasabira mubeere bagumu, naye ng'ekigendererwa kyannakyemalira kyakuba nafuya mitima. Bwe mukomawo nga bwe mwabadde mukola emirimu gyammwe egy'okusunsulamu abantu abo, abakozesa ensobi olwo musooke musunsulemu abantu be. Naye kino ne bannayuganda mbakunga,
nti namwe mubeere so vigilant omulimu temugulekera bakama baffe bokka temugulekera his excellence yekka okitegeera mutunuulire abantu abo bonna abagenda okujja okukima kaadi n'eriisa ejjogi tuleme kufuniramu bantu ba Museveni abalinga bakazibwe Bashiri abalinga bampuuga yensonga lwaki yakutte bakama baffe okuba nafuya emitima basobole okukomawo okusunsula abantu nga basunsula bantu be olw'okuba nga bataddemu intimidation abamu abateeredde ku buwakatirwawo alyoka abakomyewo ng'abateeredde ku bukwakkulizo okitegeera ateekewo embeera ey'okubakangakanga naye bakama baffe mbagamba tuli wamu nammwe era ffe tuli beetegefu oteekawo embeera yonna yonna esoboka okulaba nga twejjako gavumenti yeno naye nammwe mukole ekyammwe nga bwe musobola naffe bannayuganda mwenna mbakunga buli omu abeere so keen abeere so vigilant abo abantu abagenda okujja okwesimbawo bava mu ffe bennyini yeffe bennyini okitegeera gwe wenna amanyi nti tolina kigendererwa kyakujjako gavumenti ozze kutuliira muli muganda wange tojja kubanga ate bwe tunaaba nga tunyiize nga tutwala gavumenti eno saketi ate gwe tugenda kunyiigira emirundi mingi nnyo mbasaba baganda bange message eno agifunyemu amakulu ogyongereyo mwebale nnyo kumpuliriza